Banange nange science no balaba no bawulisa. Ennaku zino walogera wakuba tukulaba obeera ku nnyonyi day to day. Ennaku zino mbeera ku nnyonyi naye music omulungi yeeyogerera. Otakayimba kakapya ntadde akayimba kange akapya ka Let It Rain. Kati omukyala nangubira essimu nangalo bampita Hope Nveno Canada Becky watadde akayimba kalungi lwaki tojja n'ompafoomingiramu. Nengane kayimba akapya kannaku 3 nnaku 4 nanganze njagala ojjo nnyimbiremu ka Let It Rain. Monenga tugenda ebintu bya Canada bizibu ensi yonna ekimanyi bayisiza minisita yayisiza ekirango nti basobola bantu balindeko okwapplyinga naye munnange era ng'omuntu olina music omulungi ate ng'oyagalwa nze olwayisiza minisita yagambye chosen Becky no ina okufuna visa nenfuna visa ya Canada era mu Gwomusanvu ngenda kulinnya nnyonyi eri ewaffe bulijjo tukulaba otambula ne mami leero omulesse ku kido mami simututte naye ntute sister wange ngenda ne sister wange kirungi famire yange yonna as long as ndi bulungi alina okuba bulungi basaaga owaye kiki kyewevuma ensi gwe munnamasaka ng'abavume bannamasaka amaalo bannamasaka batuvumya amaalo gye bakoma otuvuma gye tukoma okulaba ebyakabi kati mukwano onvumira kyamaalo nga ngenda Canada excuse me abantu abamu bagamba nga Chosen Becky tamalina kusoma busaini post anakola atya ebulaya tobule kituufu obusaini post oyinza obutabutegeera nnyo naye nkugambye ng'oyagalwa abazungu banjayanira buyayanizi luli n'abalaga ebifo bye natambulamu mu US bali akulabira nagamba hey Chosen Becky we love your music kati mukwano boyita ku sign post yobo ne bakuyitako ne baga Chosen Becky that is called Hit the Road no manya jolaga I'm love naye why abantu njagala oyogere mu luzungu Chosen Becky ng'ogamba nti nno bannamasaka mwenna abanvuma amaalo leero nange kembalageko nti bannamasaka tuli bamaanyi in English naye amaalo nakifuna naye kale Masaka my fellow Masakanians village mates I abused me but I'm going in Canada you don't know ebintu obyakuyisa makumagomebyo tayogedde awesobodde okay industry eno giraba otya ennaku zino industry yaffe sinyangu of course gogemazima tuyita mu kunyigirizibwa kungi anti ndi mumbejja ate woba ogenda Canada tebozirika my friends you've not had me kati industry yaffe sinyangu I was saying tulina ebizibu bingi oluusi tetukola nnyo kati nno nze nyinza ofunayo omukolo naye waliwo omwana aliyo nga tafuna mukolo so si byangu but tusaba abafaani baffe twongera obbasaba batuyambe batuyirewo emibiri kubanga batulaga okwagala nga bakulaga abayimbi b'ebweru abalala tujja kubaako bwe tutuuka naye nga kirabika nga industry eno gye mulekedde abasajja nga bapromota ba event organizers because batuuse n'okuba nti babustinga ekintu ky'emisolo mugenda kikolera mutya si ffe twabalekedde naye beewa obuyinza beewa obuyinza nga tebatubuuzizzaako ate kati olw'okuba omuyimbi omuto ajja n'excitement ajja n'essanyu lingi nnyo bayinza n'okuzannya oluyimba lwo bayinza n'ozannya oluyimba lwo mu movie n'osanyuka busanyusa ate nga tutegedde nti ate basobola okuwaayo kasente kati aluusi abantu abo batuyambako tubasanyukira ate ne weesanga nga beewadde obuyinza naye nga katonda ajja tuyamba tujja kulwana tubeere nga twesigaliza ebitiibwa ebyo byonna mugenda kulwana mutya nga mwe kennyini namwe mwerwana ng'abayimbi mwatufuna bubi mufune amawulire gammwe amafu ne mugatwala we are loving people we love each other we don't know ate nga twalabye era still of recently promota babataddeko n'emiwendo nebaga Chosen Becky oyo alabika naye takyaleeta bulungi nnyo bannamasaka wa mitwalo ngeri tumuwe emitwalo 2 okumupangisa balimba singa n'ennyonyi ye Canada ozannya erinnyira 2 n'omwana abadde kimukwano suli babbeeyi temufuna amawulire matuufu kati buuza nze nzuno wendi wooli Chosen Becky wa sente meka amwetaaga Chosen Becky akola nakwagala ekisooka waliwo omuntu ajja nga mugagga nnyo osobola n'omugamba emiliyoni emu nakugamba nedda nyabuze njagala kuwa 5 ngaakwagala gye bali bafaani bwe batyo ate mulimu abantu era bafaani nga baavu sijjagamba nga baavu ngaakwagala na mutima kati ng'ogenda mukolera nga bwali so ndi wa bbeeyi eri abo abanjagala era abakimanyi nti nnwanira kimwanyi era still awo wennyini era industry mugirekedde abasajja abakyala mwatandise kuba nti mwebyula mweyerusa mukola njala nakwetega abasajja bakulu
kati nno n'abasajja nabo babikola ebyo basita omudokito bro ekyo kyabakazi gwe nno ddaawo eyo kwewunda kati ebintu by'okwewunda mudde muveemu mu bintu by'okubigattikambu tweye ebisaabi kikwewunda tuliwo kunyirira oli waaba ayagadde ku website soke wumudde kutu oguze essaawa it's part of kunyirira omuyimbi kunyirira tulina kunyirira ate tewali yeetega musajja mukwano ati kigambibwa nti muli baavu nnyo abayimbi ekitagambika engato yange omanye ebbeeyi yaayo teekawo eyo neyange buno bwavu my dear ojja kaba ojja kuswala engato nga mbadde sigimanyiye zino engato zava US nze ndi mukyala mulinnyi wa nnyonyi era njijjeeyo omanyi oba ne gadgets zo ng'ozijjayo ku time njijjeyo kubanga ndi mu kwetegekera lugendo lwa Canada kati otandika okwambala ebitu nga si bya wano si apo waki obiraba naawe busawo bannange owaye nga tumaliriza waliwo kufani yagamba njagala nnyo kyozi ne Becky naye nyambalire engato empanvu baawanvuwemukko engato empanvu nzambala nenyimpi nzambala njagala okuwanvuwemukko kubanga kiri part of kunyirira tulina okunyirira obufumbo buli butya sofa omusajja yakita omuzaalirayo omwana ebbanga nga ligenzekenze owemula okimanyi kikyoyogedde mugulu bamalayika badduka n'enzigi ne baziggala ate bakuzaalirayo omwana kati kiri bwe kiti omukyala yenna tasanyuka nga tali happy inside era singa mbadde munyivu n'aligambye sibaagala naye olw'okuba ndi musanyufu munda omanya waliwo omuntu atabula. Someone may ask, are you pregnant? Pregnant? Why would someone ask? No. For another baby? Excuse me, that's my personal life, bro. Ngenda Canada, someone would ask me, ugenda otye Canada. Amanyo changa sola go chaso kudawoti ku stage onyira. No. Weyongeddeko ku wait. Okugejja mu kyabuntu. Okugejja mu kyabuntu ndya nnyo lya bulungi n'ogejja. No, but this is the right time for you kubanga omwami Amiri omwongerayo ku mwana. Don't you think this is your right time? Ajja kuŋŋamba bwana aba yagadde ajja kuŋŋamba but for now tukyachesinga music kuchesinga music tuli mu focusinga ku linnya nnyonyi bannaye ngenda Canada ennaku zino ne TikTok ekufukidde tabbu TikTok ye stress chaser bulungi nnyo ennyambyeko okulaga talents zange zibadde hidden omayo omuntu okuyimba toba muyimbi just muyimbi obeera talented kubanga byetu actinga mu videos kitegezo ina gundi eyo okubeera actress oba actor kati nze TikTok ennyambye okujjayo ekitone kyange I act a lot I enjoy it nensanyuka nenyumirwa luli lwe twasembayo okubeera naawe akasembayo kunze ng'ogamba nti omwami we yakolera birthday n'omusuubiza ensi n'eggulu naye ku byomusuubiza tetulaba kituukirira amusuubiza abalongo anti yabimanyi eyo munda omwami byomusuubiza bibeera neyo kyogamba oyagala bimulage wano nga lwaki tobimulaga nga yambule weyambule oyambule kutukutye owemula onawemula